omuntu Nampeera kyemwebaliza kuwa musajja kitiibwa. Omwana w'omunaku enjala w'emulumira wakola ki? Wayonkera. Omwana enjala emulumidde mu paaka. Nalongo Kitone Nampeera muko omusajja. Nedda omwana tuula omuyonse kuba wuwo enjala emulumidde awo. Nze ondaba. Dumu nali ndi ku ofisi ya kadonkamu walukagana ngamba. Nina wootuka nga totya kuswala. Kuba si kyangu hadde muntu kusanga wano ng'oggyeyo ebbeere lyo. Oba ogenda kukola ki? Okitegedde naye nze ssanyu wemuleetera wano nga njjayo ki kitegeeza ki nti omuntu ng'olina ekintu kye nga naawe wakkiriza nti kikye tewali nsonga lwaki bwakikusaba okiremera kyogamba ye talaba nti we muli tewabadde tewasaanidde anti kati ataawo bitabudde noti kugamba gwe mutoyo ya public oyonsezaayo omwana nnyo ku makya ate bwetuka ku papazi tolya nedda mukwano omwami we gw'omumanyi okumutusinga Nalongo badde ngamba bino ebintu babyogerako nti bya mu kisenge nga byaki abantu kyova olabera ebintu abasajja bakyatusuula nnyo mu nju gwani yakugamba mbu mu kisenge ajja kugenda eri mu kiyiga afuneyo omwana w'abandi omulala kati okimanyi nti mayumba olwabeera agize hade amututte ng'amuwaziza hade okimanyi nti buli nnyumba y'omuntu ali e Kampala mulimu ekiyigo n'ettooyi kubanga lyabo okimanyi naawe wooja ebiri omanyi nti abantu bangi wuliriza okimanyi nti abantu abasinga mulina nswalwa nti Nampeera atunyumirwako atya era kati omanyi muli bavumbuzi abamu mulina nsaalwa okumwebuuza nti kati awantu ewafunda Nampeera wakiri era kati abamu kati munoonya bufo bwe buti bayiza w'abakyala omwami wo bw'abanga akusanyusa oyo ye mukwano gwo Nambeetya gezaako okumuwa by'ayagala bw'aba akyabikusaba ekiseera kigenda kutuuka ng'omuntu omujjukiza ensujju nga n'agajja tagakola ki mukwano take your time mbadde ngenda kwongera oluzungu nendaba nga nja kuwebula Nalongo yongera oluzungu ajjukira buli buwaadi kyokka bannaye hade mwana gwe nze ali ku nkyaya naye hade ng'oli bulala n'omugamba muko wokutte weewo kale abaami obugambo obusanyusa nnyo bakyala bammwe kubanga basukka 10 abakyogeddeko. Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School off Rumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708 842 821. Platinum Wellness Spa. Here to take care of you. Staffever Uganda Limited, kampani yakakasibwa government okutwala abantu ebweru, yeetaaga abalenzi n'abawala okola mu ggwanga lya Kuwait nga ba cleaners, waiters and waitresses, wabulanga emisaala mirungi ddala. Jjukira nti balondola n'okufaayo ennyo eri abo be batwala ebweru. Okumanya ebisingawo kuba ku nnamba noti 764 174 527 oba noti 74 noti 672 684. Basange ku offices zaabwe ekitende ku Mwenda Entebbe Road. Abalungi abali ku HK Media yenze Hadija Kigozi mbeerawo nnyo in your latest updates and celebrity news. Olunaku olwaleero ndine muko omusajja yalumibwa omusota tayagala nno mugamba nti yalumibwa omusota kubanga emisota gimutya naye nga olunaku olwaleero ndine omukyala Nampeera Kitone mwatulaga omukwano last week netugamba ate katweyongere tubeere nga tubaweereza. Njagala okubebaza nti mwebale nnyo okutulaba, mwebale nnyo okutugoberera. Bw'oba olimu pia ku channel eno nyiga akagamba ako ka subscribe okubeera nga ojoininga show. Bw'oba oli ku Facebook, ku Instagram, ku TikTok, ku Twitter beera nga otufollowingako bulambalamba. Abaganda bafe aba BBH Travels bwe banteekamu omusayo kulaba nga shetambula bulungi. Bw'ayagala okugendako e Dubai beera nga okola nabo visa. Ayagala okola visa extension, airport to airport visa change beera nga obakubirako ku kasimu. Ali mu Abu Dhabi osoba kubirako kasimu naawe ali e Sharjah bajja kuba bakuyambako bulambalamba. Honeymooners abagala ogenda okusuubula tolina wotandikira bakuyamba ne bakwatako ku mukono ne bakutambuza n'otegeera nti sharia bazisanga wano naye ebyo byonna babikola ng'okoze nabo visa obukinze nabo ticket obukinze nabo hotel kwegamba ne basobola okuba nga bakuyamba bulambalamba.
banaffe aba Platinum Wellness Spa we bali nnyo, banaffe aba Staff Eva Uganda nabo we bali okuba nti batwala abaana Kuwait wokka, poza ate n'aba Shukra Herbal Pure Solutions bano bakugamba gwe omukyala nti osobola okwewundira bbaawo ng'okozesa ku ddagala lyabwe. Abantu bangi batunda eddagala naye ate erya Shukra Herbal Pure Solutions ddyo lyayitirira. Abaami abaagala okwongera ku size, abaagala amaanyi g'ekisajja mubakubireko, abalina ulcers ebigalanga bajja bakolako obulungi nnyo. Nalongo ambasada wa Johnny Motors nsanyusa okulaba. Nange nsanyusa okusanga. Yono yeko omukyala gwe tulina analyst ayina contract enzijuvu. Yes, banaye muli mutya mikwano gyange, kansuubire muli bulungi, bambi mwebale kutulaba. Senne buli muntu musaamu ekitiibwa, oba mwana muto oba mukulu, naddala ng'akyewadde. Bannange ekitiibwa kirabikira mu bigambo byo n'ebikolwa byo. Lwana nnyo abantu bakumalemu ekitiibwa, lwana nnyo obutakola ebyo bikuleetera gwe kennyini kwemalamu kitiibwa. Bannange mwebale kunsabira mulange akaana kange kasomye bulungi. Hadde njagala ogamba abantu bawe akaana kange emirimu. Oyo John abeera mu kwepicha 24/7. We are confirmed. Twakikonfaminze nti Jona obuyimba bwa mwana mulenzi ono bumunyumira nnyo. Kyokola ajja wano ku kamera n'akola amatankane n'amenya kamera sitandi n'amenya obutebe buli kimu ng'ebirowoozo ng'omutima gumuluma gweraavu empyo gimanyi kati abo abaana abato bakyalina obudde bwa girlfriend boyfriend. Amaze omwaka mulamba. Oh maama kalwaki tamuwasa obwo obudde bumala okuba ng'otegedde oba kiteego oba muntu kawase muwase ani awa akyakola bamusondere bwe kiba nga kyakuwasa magali nti John anoonya mu America mu Paris mu Canada so awo wasimbye amakanda ayagala abantu nga bava mu ensi. Nalongo tutandike program mukyala toziza mbya Jona etubitandika kanve ku Jona nzire ku byandeese oli otya hadde ndi bulungi nebwadde bulungi ekitiibwa webale kusiima. Of course banaye munzikirize mbuuzeeko kuba Johnny Motors nga basangibwa Mmengo awo ng'oyambuka ku CBS. Omukyala ng'olinamu kasente gulira omwami w'emmotoka tekiri mu stand. Omwami ng'olinamu kasente olina omukyala akukoledde buli kirungi genda ogwire omukyala emmotoka okuva ku sayizi yonna gy'okola ki gy'oyagala mpaka ku ziri ezitunula ng'omuzigo. Balina buli kika kya mmotoka mpaka ku ziri z'ogamba nti eyo emmotoka oba ya minisita oba zino pulezidenti zagaba zonna Johnny Motors ezikola ki ezina mutuukewo mugina kusangawo manager Jowerra abakoleko buki bulungi nnyo. Nange nomukuba omusajja sometimes mbeerawo kubanga ebintu by'amaanyi bwe baba babyogerako sometimes tubiriraana abantu baleme kulowooza mbu tubyogerako buki bwogezi. Muka omusajja ali atya bange njogeddeko naye ku makya zibadde wano waffe eza Uganda zibadde nga nnya naye ng'ali ku mulimu abadde ku mulimu esenyabo. Anti wagambye munaye abawala mwewe ebitiibwa so kati bwombuza ddi gy'oli otalegana newa bulungi ekitiibwa ebale kusiima. Ekitiibwa omuntu ebikolwa byo bitegeeza ky'oli ne ky'okola. Abaana bakadama bakwagala nnyo era bakugoberera nnyo bakomentinga nnyo. Ndi Saudi Nalongo nkwagala nnyo, ndi Kuwait Nalongo nkwagala nnyo, ndi Kata. Abaana abo nze nno kyensinga okubaagaza anti omuntu okwevaamu n'alinnya ennyonyi nga tamanyi gy'agenda nze nkiwa nnyo ekitiibwa. Kyova olaba sometimes bw'oba oyogera n'omuntu sooka omanyi ono bwe yatambula yakomawa. Waliwo atambula n'alemwayo n'obawo atambula n'alemu ewasooka n'agezaako ewaki ewalala nga nakati akyagezaako kitegeeza Mukama alwana omwana onafuna embeera ennungi nange nkisaba omukwatireko asobole okuwangula olugendo lw'obuki kuba omuntu yenna anaagaggawalayo yatatya kugezaako. Era mbaagala nnyo lwaki nti bakazi bagumu nnyo baagala obulamu obuki obulungi era Mungu nkusaba obakwatireko abaana abo buli ayayanira embeera ennungi nga yasobola olekawo abaana be omwami we ate n'abasajja babo bateekemu embeera ey'okubagumiikiriza. Obawonye abasajja ababbi bano abagenda babbangako ssente zaabwe ne batabakolera bye bakola ki bye baagala. Basembereza abantu abatuufu kubanga bakozesa amaanyi mangi balemenga kubaira nga entuyo zaabwe zikala ng'ate bibafunye muntu oyo omuntu abitutte buki butwazi. Ndoza kantandikirawo Nalongo mu inbox omwana omuwala yazze kuliko omukyala afunira abaana abawala abakonectinga n'abasajja online ku TikTok awo ku live. So kati omukyala ali Saudi
agamba nti bwe bakonectinga ne guy namugamba nti baby nfunye poloti e Uganda. Nalongo simanye ba poloti ez'obukadde obuna zikyaliyo naye guy yasaba obukadde buna bagule poloti omuwala n'azisindika kati omuwala ekisinga okumuluma nti akuba essimu tezikyakola ki tezikyaliko kati ajja mu inbox yange ayagala mbuulira emboozi nange nenga emboozi eno nga bw'ogimbulidde kagitwale wa Nalongo yanaakuteeka mu layini akubulira ekyokukola. Abaana abo mbanakuwalirako lwa nsonga hade ffe mu bulamu bwaffe ng'abakyala omukyala bw'ayagala omuntu addamu kutegeera era abakyala mu laavu tukoze ensobi nnyingi tuluuzinze ebintu bingi lwa nsonga tugwa mu laavu n'abantu abakyamu ate nga ffe bwe twagala eyo embalaasi eba esimbudde bw'ogyekiika ekutomera okitegeera nekye ngenda ogamba abaana abo abawala kiri ki hadde njagala obeeyi wa kisa nze nnyumirwa nnyo okubaako byenziriza abantu abalala abaana abo tubafunirengayo obudde tufune olunaku lumu oba mu mwezi tulubawenga nga bategeera nti ayagala okugula ekintu jangu naye nga bagenda tuguliranga amafuta olunaku lwesibeera bize nze nnyina lumu lwa Sande nsobola okukwata olunaku olwo okuva ku ssaawa 8 ng'abaana bange bamaze okulya emmere bwe budde bwe mbeera nabo ne ndaba ono akola kino kubanga bwe budde bwe sitibeerako nnyo na mulimu gwonna ne tumanya nti otandikanga ku ssaawa 8 nga tumaliriza ffenna tujja kufuna nga tusisinkana tugende tugambe nti ono Kadaama abadde ayagala poloti ajagalawa nga buli mwezi tubaako abawala tujja kufuna bwe tubayamba kubanga mpulira nga kompeni ezo zisusse obungi abaana abo babeera ne babeera mu mbeera bwete maama we yamuzaala n'afa kitaawe yawasa omukyalo mulala tebakolagana takolagana taata tasobola mwesigisa ssente ze ne maama gwalina tasobola kuzimuwa abalala tebayinaawo muntu yenna n'abeera mu kuyaayana nga obwongo bumulowoozesa nti bw'anaafuna omwami ono ajja kubeera nga asobola okumuwuliza nga taata nga maama we nga muganda we ng'alowooza afunye omuntu asobola oyimirira naye mu nnaku gy'akola ki kumbe abalungi gye bali naye ababi be basinga obuki be basinga obungi ne be bagamba waliwo naamu abajja ne bagamba tugenda bakoleranga amabizinensi ku 10 kuliko 10 abali successful nga bizinensi baazifuna abalera bizinensi tebakola ki tebazifuna nagenza okukirabanga obubbi bwonna obusingwa ku nsi kuno bubba bwa Kadaama abasajja abayaaye babba ba Kadaama abakola emirimu egy'empewo bagikolera ba Kadaama kwegamba lwaki nti omwana oyo abeera wala teyayinaako rights ze nga muwala nti agamba nti kati ngenda vaana okupapazi ngende omwana abeera mu kifo kimu ng'alinga omusibe kati naye ng'alina byayayana okukola e Uganda mu kubaako ne byayayana okukola e Uganda buli muntu gwafuna namulaga nti mulungi gyali atandika okumwesiga n'ebyo byayagala okukola ki okukola kati kwe kwagala bambi agezeseeko ono gwe yeesize alabe oba agenda mukolera byakola ki byayagala nze ngamba tujja kuteekawo embeera nga tuyambako abantu abo okufuna olunaku ne tulambula bye bakoze nti alina gwosobola okwesiga omuntu ono bw'anaakimanyanga nti Nalongo ajja kunsiba hadde ajja kuleeta kamera nga wali asendeza omwana kubanga abantu babaana beetaaga obuyambi ng'omuntu bw'ajja n'obukakafu obulaga nti sendeze ono yazimubbako akwatibwa mpaka ng'azikoze eki ng'aziziza kubanga nze nagendako ebweru gyo wano naye abantu b'ebweru bakozesa amaanyi mangi hadde batoba nnyo bawasobola n'okufuna obudde n'okubula obudde obukwata ku nsujju ng'ate wagijje lugendo Nalongo wanje yes n'alabanga bw'anaasinziira ku nsujju waliwo abasajja abali b'ensujju abaganda nga yiwawo sitayiro z'ekika kyonna n'agamba bwe naaziyiwawo enkya ku mulimu sijja kukola ki sijja kugenda otegedde bambi natunuulira n'endabya ddala ng'abantu beeyo bakola nnyo ebyaddala kate bw'aba akutte ssente ye n'agikuwa osaana okugirespectinga ate naddala bakadaama bayita mu kufa abaana batuka ku biyumba nga bibi bali ebicyapati simanyi babiyita byani ebyo ate ne bamala omwaka mulamba ng'ensujju teryagigezeeki omukazi okumala obumazi ebbanga eryo nga talina muntu amugambyeko nti wowayi kimutawaanya ku bwongo mentale omusayi guba tegutambula kimala naye babigumiikiriza kuba ayagala kubeera buki bulungi bayigirayo n'emize gye baali batalina lwaki nti kyekiriwo naye ate gwe n'okwata sente ze n'ogenda n'okwanamu abakazi abaki bannaye naye nammwe temuli feya temuli feya era abaana abo tujja basuubiza tigwe tegeka obukakafu bwe obulaga nti omuntu yatwala ssente zo nze Nalongo bwe nnyimira mu bintu mbiggusa kyembasiwadde budde kiba tekirina makulu naye nze omukazi omumpi nga nayimiridde mu nsonga mukwano naawe omuwanvu onneewuunya naye wabula naawe otwagazizza obumpi njagala okulaba nga abaana abo bafuna twabeeraga na confidence
abo baali tebalina bantu babawaanawaana naye nze mwami wange yaŋŋambiyo obugambo bw'omwaka guno nze nkyasoboka abambi nga tetwabeeranga na confidence naye confidence gy'olina nnyo tebamanyi kye bali nze ndi mukazi omulungi ateekolako nina abaana 8 laba bwenfaanana lwaki sisiima katonda naye nga bali 8 nalo haka katonda nina abaana 8 wazaala okyali bw'ozaala ng'okyali byebyo ekyo kituufu nazaala nkyali kuba saasoma naye abantu bangi bazaala omwana omu 2 n'omutunako ng'alinga eddagala egganda n'omusanga omuntu ng'alina omwana omu 2 3 nga tannyonnyolekeka ng'alinga zebula kuloosingizewo mu ttaka so saagala nnyo bagire nnyo ku baana bano ekyo nsaba okirowoozeeko olaba eddi bwe kinaakolwanga abantu bano ababaliko bwe banaamanya nti Adija agenda kujja ne kamera ye bandabise bajja tandika okufunangamu omutima yes ogufuna omutima ogulekerawo okubba bano abaana bw'oba temwagala mulekere eti mbi muveeko abeere mu bulamu bwe amanye nti ali mu kubonaabona mu kiyumba talina amwagala Nalongo bagambye nti kati oluzungu kyekyo kiriya abantu nabalabye mu comment section layira temukikola olwo oluzungu nakalukulaami ng'omwezi tegunnawera saawa yonna lunsiimuuka Nalongo oluzungu kiriya ekyo nze nkaka mpulira nga nnyina obulumi ku baana abo manyi nze ndi mulekwa siina mulekwa ndi nfuuzi nze manyi nyina abantu bangi bemmanya bendaba abanfaanana nga babbibwa mu kuyaggayagga olw'okunoonya abo babeererawo nze abantu bangi bankoseza lwakuba nwana okufuna mikwano gyange nwana okufuna baganda bange lwa nsonga ndi bwomu mu nsi kyekyanzaza abaana nga bangi nagenza okulaba nga abantu mu nsi bennwana okuyamba babeere baganda bange bo baagala kubeera nze mu lunaku luki lumu bweraba nga muwanvu ngagamba Nalongo lwaki abaana bino byonna naye nkola nnyo nyina na bingi bye neerekereza okusobola okubeera nga wendi olwadde olwaleero ekyo nkibasuubiza nga abawala abo nja kibayamba buli muntu ali eyo nga bakubba tegeka obujulizi bwo ojja kujja ofuna omukisa Adija akukyaze otugambe nti gundi yanziba n'obukakafu nga we buli poliisi emukwate kuba watali mukwano walina kubeerawo mbeera mbi bw'oba oganye muwa omukwano muwe ebintu bye tomuwadde mukwano ebintu by'obitutte kati waataayo yaagoyingewa mulina okubako kyemutereeza mikwano gyange si mu bubi yes wiiki eno etuwubye nnyo Nalongo tubadde mu nsonga z'omwana omuwala Nampe kinampe iyo omwana Nampeera oyo yansanyudde tugende mu maaso Nampeera yabadde kihade abantu kye basinga okwogera ku Nampeera Nampeera tuli wamu naawe totukoowa kwogerako naye tuli wamu naawe mukwano kubanga tukwagala abantu bagambye imbuno lwaki omwami yatutte Nampeera mu kiyigo ekya pabuliiki kyekyasinza okuluma abantu Nalongo kati gwe nga Nalongo w'eggwanga munnange mu pabuliiki oyinza okgenda eyo uganda eno olemu amazima omuntu bwakiwulira bwatyo ti mu public omwana bamutwala mu toilet kyabikanga ekintu ekiri cheap n'ekibuzo kirayo nekibuuza nti Nampeera yabadde nani yabadde nabbaawe oba nabbaawe bibiri byanjawulo bw'abanga yabadde nebbaawo omuntu Nampeera aba yaguddemu ebbeeyi aba yalaze nnyo obwagazi eri abasajja abatali babe naye bw'aba yabadde oba boyfriend we ng'ensi gwe emanyi oba bbaawe abakyala mbakubiriza okuwuliriza abaami bannange ate omwana w'omunaku enjala weemulumira waayonkera ebintu by'okwepiikya bannaye si mmere kyengeri gy'olidde ennyo ku makya ate bwetuka ku papazi tolya nedda mukwano omwami we gw'omumanyi okumutusinga Nalongo badde ngamba bino ebintu babyogerako nti bya mu kisenge nga byaki abantu kyova olabeera ebintu abasajja bakyatusuula nnyo mu nju gwani yakugamba mbu mu kisenge ajja kugenda eri mu kiyiga afuneyo omwana w'abandi omulala kati okimanyi nti mayumba olwabeera agize hade amututte ng'amuwaziza hade okimanyi nti buli nnyumba y'omuntu ali e Kampala mulimu ekiyigo n'ettooyi kubanga byabo okimanyi naawe ebiwoojo ebiri omanyi nti abantu bangi wuliriza okimanyi nti abantu abasinga mulina nswalwa nti Nampeera atunyumirwako atya era kati omanyi muli bavumbuzi abamu mulina nsaalwa okumwebuuza nti kati awantu ewafunda bwe watyo Nampeera wakira era kati abamu kati munoonya bufo bwe butyo bayiza wa abakyala omwami wo bw'abanga akusanyusa oyo ye mukwano gwo namba etya gezaako okumuwa byayagala bw'aba akyabikusaba
ekiseera kigenda kutuuka ng'omuntu omujjukiza ensujju nga n'agajja tagakola ki mukwano take your time mbadde ngenda kwongera oluzungu nenda banga nja kuwebula Nalongo yongera oluzungu nenda banga ngenda kutabula gavumenti naye kankubuulire sijja kutwala mu mutima ng'ambe nti nze omuntu gwe nnyiigira ye yabatwaliddeko akakamera kati gwomanyi kyo balwabadde lukwe wakati waabo ba boyfriend n'abo abalenzi sisobola kikkiriza kubanga omusajja ayinza okugamba boyi mbererawo omusajja yeyambudde yenna ate omusajja waddaze tayinza talina kuluzinga kubanga mu bintu byeyagaliza mu bulamu nga n'ekyo mwekiri abasajja ebiseera ebisinga tebafaayo omanyi olaba tulaba nti obutambi obusinga obufuluma bwaffe bakyala otulalamu abasajja ati kati awo waddire emabega n'akuba kyaliwe empi namugamba lwaki wankutte namuwamu n'ebikonde wamma nnimbye aba yabadde yamutumira yandibadde ne lwayita emugaana okukata kuba naye yeerabyemu anti kituufu nzikiza n'omusajja balina ebigendererwa ebikyamu naye nze tudde njogera ku mukyala ng'olina omwami we gwe wasalawo omanye okufumbirwa kusalawo hade kwerekereza n'ogamba nti munkwanye bangi naye nze ono omusajja omuddugavu onaanyumira empale ennyimpi ye bba wange oyo yebaze kasita osalawo ekyo kuba okufumbirwa kusalawo so si kugamba nti omaze kulemererwa nti oba tolina bakugambako nedda kati njogera ku muwala eyasalawo nakkiriza nti nze jona ye boyfriend wange ketonye kagukole ki kagwake mukwano ntwala omukisa okutegeeza nti omuntu oyo ng'akyakuyinamu akana kugamba nti bebi ensujju weerizi mukwano waayo ensujju toyina nsonga kyogikukulira kubanga toli wansigo nti bakutwala kukusimba saawa yonna ensi ekukungule nedda ebijanjalo babirima emasaka ntubirire e Kampala kubanga byamaguzi byansi yonna agula yakola ki yatwala naye omuntu nga wamukwana tebamukusibyeko tebamukufunidde n'akuyisaako akati nga ka made in Japan n'okawulira nti Nalongo kana akati China tesobola kozaamu mukwano kola buli ekibiriiti it's your man okay mukolera buli kyokola ki kyayagala nze munansonyiwa sigenda kwogera mwagala kukola ki era sigenda kukakkanya Nampeera kuba nze mu butonde bwange sikakkanya bakyala era mwagala nnyo era Nampeera kyakoze okyogerako oba tomukakkanyiza Nampeera kyemwebaliza kuwa musajja kitiibwa omwana w'omunaku enjala wemulumira wakola ki wayonkera omwana enjala emulumidde mu paaka Kitone Nampijja mukomusajja nedda omwana tuula omuyonse kuba wuwo enjala emulumidde awo nze ondaba dumu nali ndi ku ofisi y'akadonkamu walukagana ngamba kale luli walinga olwego olugezigezi wano bugwe mukomusajja oli muzibu nnyo naye kati abo gyeyo ebbeero oyonseza wano omwana mu bantu ne munaba mu takisi era ng'okola ki kati buli muntu yenna wadde mbolaba ku bbeeri ya Nalongo nga talina buzibu ne mugamba nedda neebaza omwami wange nti embeera za takisi sijja tojja kunsangayo akola nnyo kubanga alina byayagala amponye sigamba nti abatambuliramu tebabafaako ne mugamba nti tojja kusanga nnyonseza muki mu takisi ompozi jasangayo nze muntu ng'era omwana simulina nekindaga ki nti abantu olina wootuuka nga totya kuswala kuba si kyangu hadde muntu kusanga wano ng'oggyeyo ebbeere lyo oba ogenda kukola ki okitegedde naye nze ssanyu wemuleetera wano nga njjayo ki kitegeeza ki nti omuntu ng'olina ekintu kye nga naawe wakkiriza nti kikye tewali nsonga lwaki bwakikusaba okiremera kyogamba ye talaba nti we muli tewabadde tewasaanidde totyalwalirayo anti kati ataawo bitabudde noti kugamba gwe mutoye ya public oyonsezaayo omwana awo otabuddemu omukolo katono ate ntwala omukisa okutegeeza jangu kyekugambe mukama nyongogamba kiki tekisoboka tereza omukolo naawe nze ntwala omukisa okutegeeza ngogenda ne Nalongo mubuuliyo osala ebigambo nti abijja anoonya kunsala kekigambo Nalongo tukanye nga Nalongo akugamba nti Nalongo leeta ensujju mu ttooyi ng'ogenda nze bannaaye amazima gali tannakiŋŋamba naye era waanakyogerera nze simanyi oba anaakyogererawa naye ye ku bakyala okuyonsa abaana gwe mwana mutoyo omuyonsa wakati wange ye waanaagambira nti ensujju ekyo nakisayininga nekiteekako sita wagambira nti ensujju we muba mubadde mupaakinze wano ku papazi sport ewa misaki we musimbulira ne mugizeeka
tulina otambula no n'ebiriko omuntu akusanze mu ddiiro nga tusooke tugende mu kisenge nammwe ate mweberere ate waba waliwo abaana mu ddiiro naye tasobola kikola waba yagalidde nedda oli mpozi agambye ati emmere y'omunaku saagala hadde waba yagalidde twogeremu kunyumirwa kuba buli muntu azaala omwana amanya bw'abateekateeka kati nze ondaba ewange bawala bange gye basula mutuufu walamukko lindako bawalabo gye basula walamukko nezzazi wanayagalira biba birala ontegedde kyetegeeza okumanya nti lwaki takugaana kusunaasuna bwati akuteeketeke paka abaana bwe beeba anti era bwansunaasunako ngamba kati mbadde nsaba buli muntu akwate ebitabo bye owa laputopu gikwate mugende musome ebitabo ate temujja nga sibayise ontegedde musome ebiki ebitabo kakati nga bagenda nga owa laputopu oba tebasoma nze simanyi naye nze muba obudde mba mumaze obbalaga gye balina okukola ki nga nkola ku kyandeeta kubanga ekimu ku byandeesa anti era mu ddiiro wano waaba agambye nze mbango byewo batalina kubaawo naye mwehade lwakuba nti kale era amawanga gano olumu gatuleetera ebizibu naye abantu bandinyumiddwa nnyo nga tewali kyebatya mbw ate katewooyiwaayiwa ku gundi ku kapeti nekadde simanyi biki naye nga simawanga tuleetera bizibu bannanga omuntu sajja wakugambira ekigambo nga owulira nga kyagambye bannaye muwulirize abantu bammwe nze wamamba buwulira muve ku bigambo by'emikwano omuntu akugamba sika omusajja asobola kunkola bw'ati ng'ate yamwegayirira akimukole naye olw'okuba ye talina akimukola kati alina jealous kuggwa alina akikola ki akikola muve ku bigambo baba beefuula nti mikwano gyammwe abantu bangi mulemeddwa obufumbe yali akusigwa ntakusuladde ennaku ezi 2 nebega kugeya bugeya kyanobera newange n'abaana baakyo omwana afuka mu ntebe zange bannaye kino nga yali akusigula nze tomanyirwa musajja akomawo atya nga bukya mukwano ntwala omukisa okutegeeza nti bw'obanga kyokola kisanyusa omwami wo mubagenda okusupportinga ndi namba eki mukwano I'm going to support you my friend musajja bw'oba nga tobba muki bw'aba wuwo kuba Nampeera waba yali n'omusajja w'abandi aba yaguddemu ebbeeyi nze omusajja atali wange tasobola kusobola muwuliriza ntyo nkuwuliriza ntyo ntya manya oli gubbi gwa nsujju naye bw'aba nsujju ogibbidde mu kifo ekya naye bw'aba wuwo mukwano try to understand what is your man is saying kitekozi ngambye ntya try to understand what your man is saying byebituufu naye baba jo naye wakufa jona wakufa kubanga nze mbadde simanyi na kyenjogedde naye mukimanyi nti oluzungu olwo bw'olwefubako lwagulatuseewa mu lessons kuba twalabye mukunja nga bamugobye makerere mukunja bamugobedde ki teyasoma P7 anti nze ekyomukisa omulungi kyennina sirina lwensuubira kuddayo kusoma nyina kuweerera baana kuba nyina bangi abeetaaga okusoma ate ekirala nze sikimanyi nti oluzungu lwe lukola ssente singa luzungu lwe lukola ssente singa sinaadde 10 kitegeeza magezi mazaale ge gakola ki ne mukama n'akuteekako omukisa nti genda obeere bulungi nga bwe bakuwa nze sikyasobola kukwata mpozi ngaomuntu ansomesa nga mpaayo ssente awo nkwata okukamala mpitira mu first grade naye nga nsoma bya bwereere sikyasobola saagala ntawaanya ensi bwe mba nafuna oluzungu lwenjogera ku immigration ziri ez'amalayo nenjogera olwange n'olwa muwala wange mukwana am not ready to go back to school naye luli nakuwulira ng'oyogera n'omuyindi oluzungu obeera wano n'onnimbalimba era nenjagala mbuulire abantu banene aba HK Media nti obeera onnimba sikulimba naye nze baŋŋamba ku ssente tokkirizanga ekintu ekitayogera okukulema mukama katonda oba nkubye embogo mmeka aziro nga azotegedde nti I want money gwe tegeera kimu nti mbadde njagala ssente ozimpe byala tubireke sirumanyi bulungi naye nange mba ntetenkanya olwekakasa kati bino bye twalabye abantu nga bakola photoshop nga bateekawo toyi ng'emenyese Nalongo obyogerako nanti era okusinziira ku mubiri gwa Nampeera toyi yandimenyeke kyana kyakuta emmere kiri kyagenda ne kikolamu bwe kiti ne ŋŋamba Nampeera kyeki Nalongo piki pulona tewamulabye abantu nga bagamba nti nno si wesembabule nedda gisiabulamu kantu kati ninnyo ajja kujja tumuwa akadagala kinsonga ntono nnyo era baza kangamba bacha oli amakawo gagenda lwakubanga tokunkumuka bwoti mukwano jangu okunkumuke oli eyo abakyala bangi abafumbo bali eyo hade tebalina nkumbi tamanyi na kyezitegeeza abasajja edda twabazingira nga mu bugoyo obwo
ne bawulira. Ojja kumpaayo omusomo bwe gutyo ku Sunday. Yes, abantu abazingazinganga naye omuntu bw'amala omusomo gw'abakulu nga tuguteekayo kira abaana nga beebase. Omuntu bw'amala okubukako ng'adduka mu kiyiga emisinde tolina yadde kintu ky'omusiimuddeko wano mu kagoye n'okitereka ng'omwami wo. Munnange abantu bangi bafuumuuka ekikumi kubanga mwabimanyiira. Okitegeera ne mwebaka kubire nga tewalina kagoye kewebaseeko nabala okumala okazingewo kajjawo bwoti. Bannaye mwine ebintu ebisinga ye mudduya bebirese kubanga abaami bamwe tebabawulira. Bebirese kubanga abaami babatwala mu ttooyi. No. Kubanga tewaliyo nkumbi. No. Ekyo kyo si kizibu. Jesi omukwano gwabakyamukidde mu kifo ekiki? Mu kifo ekikyamu naye nze sibayinaako mutawaana. Ekifo y'ensonga naawe. Okitegeera. Lwaki kyabadde kikyamu nti waabaddewo abalikodinga? Kyekyakifudde ekiki? Kyogate wabadde ndowooza basoose konkona ku mulyango nga tebasobola kuyingira. Naye nze wamma nkukubiriza omwami wo woolabira nti awe mwogerera bw'akwata ku nvaazirya muwe envaalye. Bino byansi mukwano. Tostressinga mwana w'abandi. Ajja kutuuka ekiseera kwennyini ng'oyagala omuwa nga takyayagala. Muwe ng'akyasobola okulya yeerire bino byansi. Abantu bangi bali mulago. Ebintu kati basigala nnyumyako binyumyo nakyalina okulya lwaki tomuwa n'alya. Sikuyinaako buzibu wamma nze Nampeera. Mbadde nkunyonyola nti abakyala bangi balagajjalidde obufumbo bwabwe tebalina nkumbi mu mayumba. Tolina bbaawo bw'ajja kuwulira abantu bangi buli kizibu kitutuukako nga situmanyi bwe kizze. Naye olina okuba ng'olina ebintu ebitandikirwako kubanga mu bufumbo tukola ebintu bingi okubeezaawo amaka gaffe. Tusaba, tusiiba. N'ogaana okulya emmere ennaku bbiri ng'osibira omuze gw'otayagala muki? Mu nnyumba yo. Kitegeeza baako n'ebintu ebikulaga obwannannyini kwani ku musajja wo kale no tekisinga nkumbi kulaga bwannannyini ku bbaawo. Era abakyala mbakubiriza ensonga ezo mudde tonoonya nze nnyinza okuba nkuli wala naye asobola ogikuwa nga takulinaako omutima mubi kubanga Kati yenkumbi ebeera special mbwejja nga bagitadde mu golodi. Tugiteekamu buli kintu kyonna ekisobola okutereeza omuntu. Omuntu okubira Saalongo n'omugamba hello Saalongo mbadde nsaba ompeyo sente agamba kubira Nalongo bw'abakkiriza sente bazibawe. Mukwano. Omanyi ekitegeeza ekintu ekyo. Amannyo weno. Bw'obanga ekikubulamu katayiti nja kulaga akaweka ako hadde. Kale olunaku olwo abakyala bazaala ensujju ne bazireka ne zita. Ng'omusajja atya buti kugamba nti mukyala ensujju sikyagiwulira. Just ojja kunyiiga kuba ffe tuyomba nabo bakimanyi. Ojja kunyiiga n'asala waagenda tayagala kumbuulira bintu byange nze abeera nze simwagala. You have to say something. Naye ng'akwagala okitegeera akwagala nnyo atya kunyiiza kubanga tekyogerekeka ojja kulaba nga alina gye yalaze wafundafunda okitegeera oba kyentegeeza mukwano jangu ofuna kakola olunaku lutya dumu ensujju ekomewo bweti omuntu omugambe nti otutegedde nti tuli bazibu tikyekyo mukwano muli bazibu ate abaami mubeere tokativu mulekerawo okusirikirira mikwano gyammwe kuba omuntu bulwobeera nga mwogerawo mukwano batera okwogeramu ebigambo ebiki ebituufu nti maama gundi sete ziri wansi wa kitanda mube banne mwogereyogere akati made in Japan kwogerayogera yogera ati nga bigambo ki bye batera okwogera buli muntu yamanyi gwalina bwawuluguma yana ati omanyi emboozi zino Nalongo zanyumya zinyumira nnyo lwako batubadde tetunafuna budde buzinyumyanyumyako Nalongo nze ndi mwononefu njagala nnyo ebintu ebyo. Toli mwononefu wabula oyagala kwekumira mu kumanya kubanga ekintu ekisinga okuba ekirungi mu bulamu kwe kulya ensujju nga naddala ng'omuntu agiridde gweoyagala akole ki bwe budde bwe tubeeramu obulungi omuntu bw'asobola okufa n'atuuka mu ggulu azironga omuntu alidde byoyagala alye naye n'omuntu oyo musaasire naye omuwadde byayagala kwogera. Abaami bambi mwogere abakyala bakikomplaininzeeko nya nti ze nagamba ebisukka ewange byenzija nenkola ki nenjogerako abakyala bakomplaininga musirika nnyo obanga atuga omulalu obanga byenzijju baako ebigambo ebyo bye mutugamba mu obwo obudde bitukola obulungi obutagambika tumanyi n'okuddaawo nga mugenze n'ojjukira bye yagambye nti kozi yagambye atya tindi ku self service yagambye eki nti neetolerewo nga bwendya tumanyi fe okufuna obudde ne tubijjukira ne tusanyuka osanga omukazi waka ng'akola emirimu yeekejjakira bw'ayambuka ajjukira buli buwaadi kyokka bannaye hade mwana gwe nze ali ku nkyaya naye hade ng'oli bulala n'omugamba muko wokutte weewo kale abaami obugambo obusanyusa nnyo bakyala bammwe kubanga basukka 10 abakyogeddeko ne mmanya nti ekitegeeza bakiyaya nira mukibakolere
obunafu bwokole mu makaago omukyala n'omukazi omuntu bw'ayitamu naturally abatondebwa nga tasobola kwogera ng'ali ensujju. Abantu basobola okuyiga singa amanya nti okyagala. Naye kati nze njagadde njogerera abakazi abo kubanga nga bw'atyo okugamba nti ensujju yatagulukuse. N'abakazi batyo okumugamba nti naye ng'osirika kitegeeza olina yayogera. You get my point? Abalowooza oyenda. Yes, ajja kulowooza olina yayogera naye ne yeerabya nti tewasookera ku ye. Nti njagala nnyo omuntu akola wati ne bwati. Anti ajja kubuuza lwaki sigo wafumbirwa kuba wamufunako. Nze nayo abeera rude. Teryanyumira kino kyatamanyi. Otegeera? So jjukira omukwano gye gugenda okuba nga gulwawo tutuuka ne tukulangana. Nomunaabeera nga yali awulira omulundi gumu ng'awulira wiiki ekoze eki? Yeeyiseewo. So naye ate temutukolera ebintu ebyo nga temwagala kutubaako bye mutujjako. Manyi abasajja b'ennaku zino nabo baafuuse bazibumu. Omuntu akulaga omukwano naye ng'abala kubaako byakubbako. Ontegedde oba kyentegeeza. Gwe n'olowooza nti akabira lwakuba akwagala kumbe sawa yonna asobola okukwagala n'akwanjula n'okwanjula naye ng'alina kye yanona ng'ali ku mission. Era wamala ogituukiza n'atambula n'akola ki? N'atambula n'agenda. Naye abakyala mbakubiriza ensujju ky'ekyobugagga ky'olina ky'ogenda okufa nakyo. This is your property. Ekyapa okitegeera kyekintu ky'olina Mukama kye yakuwa nga tokiweera musolo nga ky'olina okukikolera kukikwata buki. Omukazi mu nsi afa ekifo eki nsujju. Hadde omuntu bw'afa ensujju aba afudde ebintu byonna. Omuntu kasita omukyala tosobola kutoma toyinza nsonga lwaki omala omwezi nga tozze kufuna kantu kakomyawo nsujju yo kuwunya bulungi. Kasita omusajja n'akira ku makya n'agamba omuwala oyo awunya ensujju. Kuba abasajja balina mikwano gyabwe nga batwogerako ebigambo ebyaddala ebinene ddala. Ensujju awo omanya oli mu lugendo olukola ki? Olugenderera. Kitegeeza oyo omu akyogedde n'omulala ajja kikola ki? Ajja kyogera. Naye ng'okwesitiminga bw'oba tosobola byekolera nkubira. Ensujju obeere kyekintu ky'olina okufaako ng'omwana wo nga bwolaba bwenfa ku bebisanyu. N'ensujju bwe balina ogikola ki? Ye mwana atakula. Ye mwana atakula. Gibudde budde ne bonna wa myaka aga. Nga ye ensujju eri wano mukafa akakola ki? Mukafa akasooka. Kuba ky'ekyobugagga ky'olina. Abantu abakutte obubi ensujju tebalina kye bagifunyeemu kwata bulungi ensujju otereeza obulamu bw'omukwano. Kati mikwano mutereeze eki? Ensujju. Deka gwe buli gwe gukola omusajja agane buganyi ku matira bagambe nti takola ki? Naye ng'ensujju bw'akwatako bbiru nsasule mu ttale wagendayo ate mu ttale eyo nayo abasajja era bakompuleyininze mugenda ne mulwa mu ttale ne musenya enku ezifuluma mu luguudo. Ne musenya ekinywa nga kiva kuno n'eri ku mafuta. Yes, musenya enku ez'obuvunaanyizibwa. Ezinaanyumisa omulimo naye mutuuka ne musenya enku nga ate munne yeekoonako n'abanga alinnye ku musota ate yazze okusanyuka n'okanga mu ki? N'okanga mukange. Nze njagala bagamba ebintu bino kuba njagala mubeereyo nga muli mu kweyagala kubanga ebintu ebyo bannaye byakunyumirwa bulamu. It's not a barracks, my friend. Gy'oli mu magye tojja kufulumamu ate simanyi togavaamu, you know. Bino ebintu barracks. Yes, just life mwatunyumirwa obulamu bwo n'omuntu gw'olina ki? N'omuntu gw'oli naye. Watannabafuna muntu akwagala. Weezuule, gezaako okwezuula, abantu batukola ebintu bingi. Noonya pasita akusabireko. Bw'olaba weekitambula bulungi mu bulamu bwo. Baako bwe weetetenkanyawo gogambe nayo bansiibeko. Kubanga naawe embeera embi oba ogiraba mu bulamu bwo nga si bw'olina okukola ki? Naye abantu muli careless nnyo ku bulamu bwammwe ate nga bwammwe. Naye nga buli obeera obubi kikosa ggwe n'abantu bo sinza akulaba. Buno obulamu bwakugezaako ebikolebwa abalala naawe obisobola. Don't give up nga onabakufuna kyokola ki? Kyoyakoza mba ngambye ntya. Don't give up nga tonnabafuna kyoyagala. Tova ku gundi ku mulamwa. Nalongo oluzungu lwerwo. Ka volume keeko. Waliwo yagambye you have a good accent ne mugamba kakasa. Munja kiwulira. Ebya Nalongo banayita bigwa matenda emboozi ya Nalongo ky'olina okumanya ate njinyumisa nnyo. Mbadde njimisinga kuba mbimanyi bino by'ebintu bya mugenzi Hadija wammwe. Naye ng'ate tulina okubeera okusigala nga tubaweereza Nalongo. Bino ebintu mbyagala nnyo byogerako by the way. Omuntu yenna omulamu alina okwamanya ebintu ebyo. Omuntu atali mulamu byatanyumira bintu ebyo. So kati munnaye Nalongo. Mu wiiki eno yembambi olunaku olw'ejjo twafunye ekikangabwa
omwana omuwala abambi yafudde mukama muwumuze mirembe naye sireete nemboozi nti njagala kuvola bawala nti oba njagala kuvuma bantu abalina yafudde obulwadde buno obwaffe oba nti nteeka wansi abantu abalina obulwadde oba kiki naye bino tubireeta abakyala musobole okuyiga mpozi oba oliawo n'abalina obulwadde muddemu amaanyi okugaana okumira eddagala is not an option olyetaaga Nalongo abaana abawala obadvisinga ki okuviira ddala ku kwambala paka kukumira eddagala kyensobola okugamba abaana abo abawala tetujja lekeraawo mu nsi siriimu mungi era abantu bangi bamuyina nga balabika bulungi n'okusinga abatamulina kyensobola obagumya nti abantu abasinga balwadde naye nga bw'otaatya kweyambula ngoye bwe sagala otye kumira ddagala kubanga walina omukisa ogukebeza omusajja oyo walina omukisa ogukebeza omuwala oyo nga tonneebaka naki naye abamu muyina ekizibu mwebaka n'abantu ne mubakebeza afuta ng'omaze okulya ensujju y'abandi kati ate oluvannyuma n'olyoka ojjukira nti balina obbakola ki balina obbakebera kino nekyo kikyamu nga bw'otaatya n'owulira ng'omukwano gukuluma nnyo ne webaka n'omuntu gw'otamanyi bwe njagala era gwayeemanyi wewejjukize nti olina okumira ki eddagala kubanga abantu babadde n'obulwadde ne babeerawo ne bazaala n'abaana ne bakola ki tekitegeeza nti bw'ofuna obulwadde nti obulamu bwo buba bukomyawo mira eddagala ojja kubeerawo n'abaana bo bazaale n'abazzukulu bakole ki obalabe naye ng'abalenzi n'abawala ki kyembasaba oyo omuntu akubigulidde olaba gwe omusanze abigula nga tewali yamututte kitegeeza nti asobola okuba nga alina abamukyaye asobola okuba nga alina ekizibu ekimuliko oba obulemu gwamwegombye olwaleero singa kyali kyattunzi kyamaanyi singa tekiriiwo kitegeeza alina abamukozesezako ne bamudampinga take your time okebeze omuntu oyo oli omuntu gwokoze eki gwotegedde oli teyamusanyusa gwayinza okukusanyusa n'omuvinga naye ono naye omuvinze n'omuntu gwomanyi omusajja ajja kukuyisaako akati bwati owulire ng'owunze olabe nga tokyategeera yuno naye gyogenda okukoma okuwunga bw'onaaba ofunye obulwadde saagala owunge kwerabira ddagala jjukira nga bwe wanyumirwa omire ki naye nga mbakubiriza okukebeza abantu mwebake n'abantu bemanyi setaasi zaabwe kubanga omuntu omugagga ye mulamu omuntu ali happy ye muki ye mulamu gw'ate akikola nkukubiriza mira eddagala lyo abantu mbalabyeko nga bawangaala n'abaana ne babakuza nga baki nga balwadde muleme kulagajjalira bulamu walagajjala ogwasooka katulagajjalira ddagala si buli alwala sirimu nti alina okufa nedda si kituufu Nalongo ndowooza tugenda komawo n'olunaku olwaleero siibula abantu abali ku HK Media nsiibulako abantu abali ku HK Media naye nga ensonga z'amaka kansolingi ezo nzikola buli lunaku lwonkubidde ku ssimu yange gwe omukyala tonakusulawo baana bo nkwegayiridde nkubira essimu gwe omusajja yayenze Nalongo kansulewo abaana ngende neekolerere sooka oyogereko nange kuba ojja kumala ogenda okukola ofuke nga bano abaana betwagala olwanirira nga yadduka bwenzi bwa musajja nezakoze ate musajja yazikoze eki yazibbye obunzike ng'enjawulo tokoze eki togifunye mbasaba munkubireko tujja kuba tulonyumya ku bintu ebyenjawulo mwabeetaaga enkumbi mu mawanga ag'enjawulo abeetaaga obudagala mu mawanga ag'enjawulo munkontaktinge oba muweereze hard message mujja kuba ebintu musobola obikola ki musobola okubifuna kati aba Enjon Motors mujja kugenda wabeetaaga emmotoka mugulire abakyala ki emmotoka nsigadde nze Nalongo Kitone Nampijja maama wa Sanyu omubwenti Nalongo bannanga abakyala njagala okubeebazaako mbajjukiza abakyala mbaagala nnyo kyova olaba nti ndiringa nnyo n'abakyala bangi nkozeeko n'abakyala bangi newankubadde mbadde disappointed n'abakyala bangi naye obulamu busigala bugenda mu maaso ntumiddeko nnyo omukyala Hajat Dr. Kuruthumu muzaata gumisiriza nti nkwagala nnyo mukwano gyali mulungi nze njagala nnyo abaana nanti kyobulaba nzaala nnyo mwagala naye kati nze obulamu bwange bwonna mba njagala nnyo ndabe ku kibbebi nkiteeke wano n'essanyu naye kati essanyu aba akaddiye tebajja kwewasa nze njagala nnyo abaana bansanyusa omuntu omukulu de mba mwagala naye nze obulamu bwange njagala nnyo abaana mwana Hajati nkutumiddeko nnyo webale kutambuza emirimu gy'abaana abawala okolera ddala bulungi Nalongo kyokola nkyagala era navaayo ne ku live neŋŋamba Nalongo balekeddaawo okubuulirira abawala nze kantandika okubuulirira abawala naye sibisobola Nalongo emboozi y'ekisenge sigisobola kubanga nze ngisekeramu ate nnyo ne ngifuula fane siba serious anti oyongera okulaga ensi nti ebikolebwa mu kisenge binyuma banne hado oyagala ebintu omwana ono ayagala ebintu
ono mwagizi wakula fete baba Nyo Nalongo kano show ya leero jono ogenda okay naye nze sijja kusobola kugenda naye nga gravity tumwagaliza obuwanguzi ne navyo ndowooza ya tebaseko olunaku baseko olunaku lwaki babakola ebintu anti munnange tosaategeera munzikirize basiibule nga mbagamba nti mugendeko ku BBH Travels mufune visa eri very discounted ate ng'efulumirawo abantu abagenda mu UAE abagala okusuubula toddamu kwebonyaabonya ate sina wentandikira aba BBH Travels bagenda kugaidinga bakuwe visa bakuwe tiketi bakuwe wootuukira bakulambuze buli kimu bakikolere banoonyeko okudamba esimu gy'olabawo wammanga osobola okubeera ng'obakola ki obafunako visa ennungi baganda baffe aba Platinum Wellness Spa we bali nnyo okubeera nti nate nabo bakuyambako mu nsonga za health genda ofune VVIP treatment bakunyige massage ogendeko mu steam bath ogendeko mu sauna kwegamba weekoleko gwe ng'omuntu obulamu kintu kikulu abaganda afa Bashukran Herbal Pure Solutions we bali nnyo okuwa eddagala egganda gw'omukyala n'omwami banoonyeko ku namba y'essimu gy'olabaawo wammanga pozi ate nga n'aba Staff Eva Uganda nabo bakugamba nti batwala bana Kuwait wokka bakubireko ku namba y'essimu gy'olabaawo wammanga yenze HK Media Hadija Kigozi CEO ne Jona ku kamera ne Nalongo Kitone mweraba